Ekelezia Katolika mu nsi yonna ekozesa olunaku lwa Trinity omutuukirivu nga ku Lutikko e Lubaga emisa ekulembeddwa Musaasumba w'essezzekulu erya Kampala Paul Simwogerere nga yambibwako bannaddiini abalala. Ssaabasumba ategeeza ng'olunaku luno bwe tusembeza Abakristu eri Katonda nga mu kino bateekeddwa okwewaayo eri Omutonzi ng'Eklezia bw'erungamya mu kitiibwa kya Patri n'Omwana n'Omwoyo Omutuukirivu. Tumwesibeko atuyambe okubeera nga twagalana nga ye Patri Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bwe bali omu bwe baagalana. Alambuludde ku bika by'abantu basatu abakkiriza okukozesa Osiya ne Viini omuli abasisita b'Eggogonya ne Bwanda ssaako babbulaaza bannakalooli era nga bakwongera okulambikibwa. Ate ne Dominican Sisters bakola Ostia, ate n'abasisita n'Ettoro Archdiocese Dominicans bakola Ostia eziri genuine naye zonna ziyite mu procuwa zaffe. Asoomozezza abakolosiya ez'ekifere n'abakuutira okukikomya. Abakola emigaati n'abalala bangi balaba nti abeegomba okulaba nga Ostia bazigula balaba zitunda. Kale bangi nabo batandise zikola buli omu n'akola. Kati gwe n'ogenda ogula wali tomanyi na kye bagikozesezza. Amasaza amalala nago agalina abasisita abakola Osiya gasabiddwa okuweereza enkaala zaabwe okusobola okukakasibwa. N'Abakristu ku Eklezia Our Lady of the Rosary Nammere Kanyanya beetebe mu mmisa ey'okusonda ensimbi ez'okugula ettaka abagenda okuzimbibwa Eklezia y'ekisomesa ekya St. Noah Mawagali Community. Minisita Jesse Muyingo ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu yakiikiridde Pulezidenti Museveni ng'aniziddwa Reverend Father Gerald Zinda myuka bwannamukulu w'ekigo kya St. Peters Kanyanya, Ssaabakristu Lilian Kusemererwa n'abalala. Okubuulira Father Zinda kwetooleza ku lunaku lw'obumu olukuziddwa mu Eklezia olunaku olwaleero n'asiima Pulezidenti Museveni ne Minisita Muyingo olw'okubadduukirira. Abakristo okuva mu Bubonda 28 basonze ensimbi nga buli kabondo bakasalira $50,000. Minisita asiimye abazadde abalambika abaana mu ddiini, asabye Abakristo okwenyigira mu byobufuzi n'asabira Pulezidenti Museveni akalulu. Pulezidenti Museveni okumala ebbanga gwanga ageeza abiri akwatizamu Eklezia walufuna mugongo wa wano abaddewo emirundi mingi nzefomyewa emirundi ekuwera nga ndeetoga okuva mu Pulezidenti Museveni njagala kubasaba. Asomye obubaka bwa Pulezidenti mu Lungereza mwasabidde Abakristo okukozesa bulungi ssente ezibaweebwa okuzimba yeekaalu ya Katonda baleme okulwala obulwadde bw'okusaba. We must avoid habits of chronic begging but support ourselves to build projects which can sustain themselves and other projects in a long run. Minisita adduukiridde omulimu gw'okuzimba Eklezia n'obukadde 10 nga n'abayimbi abawadde ente era ng'atuusizza n'obubaka bwa Pulezidenti Museveni ng'awaddeyo obukadde 3 obw'okuzimba Eklezia. Signed for 30 million Uganda shillings. Omugatte ensimbi ezisoba mu bukadde 7 zisondeddwa. Twebaza Pulezidenti olw'okuba nti asobodde okutuweereza $3 million olwaleero okumalayo ettaka ly'okumukaaga. Disani Mutiaba ne Stephen Bulega be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.